nga tuli bavubuka senkana naye mwaka gwa 83 nti mumanyidde emyaka egisukka 40 namusanga nga yakava mu college naneyanjulira nti mulokole nange nali mulokole okuva olwo netumanyigana emirimu gy'abadde akola nga gitugasa naye n'okusinga byonna abadde mpagiruwaga mu kanisa z'abalokole ez'omulembe guli ziri enkulu ate ne zino ezize ziggulibwawo nga bwe tweyongedde okuwera. Nsaasidde nnyo famire maze okwogerako ne namwandu yogeddeko n'abaana abamu mbasabidde naye tekisobola kuggwawo kityo. Kizibu nnyo kya Ddaani kubanga ng'oggyeko okuba omukungu wa Ssaabasajja nti mutaka akulira ekika ky'endiga ye Luwomwa, naye ate ng'oggyeko ekyo abadde muntu mulamu muwombeefu. Nze simanyi yalina lutalo na Bbosa bannange, simanyi omuntu yenna alina ekintu ku musajja ono aleka okubanga ateka okukinnyonnyola kiveewo kuba tetuyinza kukitegeera. Omuntu ali peaceful mu society eyeekolera emirimu gye n'atemulwa butemulwa mu ngeri eyo. Ebyo tubimanyidde ku bantu balala abalina embiranye n'obukugu ku bintu ebirala naye tetubimanyi ku bantu. Ate sigamba nti oba bwadde bulumbaganyi bwakumubba nti bamubbyeko bansimbi oba nsawo, tulina kyolagawo. Kufiirwa kwa bulumi naye nga kuleesa ebibuuzo bingi wadde nga tuguma omukama waffe naye tunyoleddwa nnyo kubanga tetulina explanation as of now. Tewaliwo omuntu ayinza kugamba nti yakimanyi. Abakimanyi bakyogere bataase tukaabire ensonga tandikiraawo. Maze okyogere ekyo kugambe nti si munnabyabufuzi mukungu mu Bwakabaka Emmengo, naye ekifo kye era tekiri mu kirwanire nga bibagamba nti si kya competing, si kya kuvuganya. Ekifo ekiri mu buzaaliranwa ne mu butonde kati kyekitubuza ansa nti toyinza kubaako kyokiwa. Toyinza kugamba nti wabaddewo oba ekintu gundi oba gundi. Ate oyinza okugamba nti engeri gyabadde musajja nga alina ku ssente badde baagala kumubba. Ekyo nakyo tekyalabise. Butemu obutanaba kunnyonnyolwa. Okunoonyereza ku gavumenti ndowooza zitugisaba busabi yeteekwa buteeka otuwa ansa. Gavumenti alina files nyingi zetetuwanga ng'abantu bafuddeyo batyo ne babuuliriza ndowooza ne babaako bye bazudde ne batatubuulira byabaawo. Naye internally and to an exclusive area tugambe nga just family baali babuulidde ensonga eyo baga nti twazudde kino nakino nakino ne bazuula ebiwerako. Ekyo kiyinza okuwa clues noga nti kale ndowooza kuba simanyiiwo kirala kiyinza kukolebwa. Simanyi abantu bangi nnyo abalina emmundu oba ebyokulwanyisa naye nga batendeke, abalala nga bantu balamu nga bamanyi okwefuga nga bamanyi n'amateeka agafuga ebyokulwanyisa ebyo. Naye ate waliwo n'ebyokulwanyisa nze byendowooza nti biri mu mikono gy'abantu ababi abatalina buvunaanyizibwa ababikozesa obubi. Ndowooza ekiyinza okukolebwa kwe kuddamu okukebera
byakulwanyisa ki ebiri mu mikono gy'abaani ate control bayinza gikola batya. Naye eggwanga nga bwe ligenda lyeyongera okukulaakulana n'okugaggawala ate ebyokulwanyisa nabyo basumulula bingi okutaasa abo abagaggawadde. So omuzannyo munene naye ffe si bye twasoma twayiga birala kati ebyo tubirekera abaabisoma. I am the presiding apostle of the born again faith. I come here not even in that capacity, but in my capacity as a friend. I knew Dan Bosa when we were young. He was fresh out of school, college actually, and I was also from Bible school, and we met in 1983. He's been a friend all along. He has served the Kingdom of Uganda in his leadership role as leader of the Ndiga clan. But away from that, he's been a very solid pillar of the Barokole Church. We will miss him. We condole and console the family. We pray for them. I've just been praying with them. I trust that the police and all the departments that are responsible will find cause of this death. I have no idea what could have happened. There is no loss that was reported after his death. There's no loss. Not his bag, not his personal wallet, nothing. So it has to be explained otherwise, and we need some answers from wherever they can come from. But it's a very, very sad moment to the born-again churches in this country, and of course to the Kingdom of Buganda. I actually personally installed him as a woman. If you think of what he did. When his father passed, I was the one that installed him as his heir and successor. So he's been a very close friend, no doubt about it. Nze namutuuza ku ntebe nga dadi we afudde. Yayita nze nenkola omukolo ogwo okumutuuza ku ntebe ekika kyonna nga bwe kiri. It's so bad. Bosa, don't know what to say. Thank you.